giweze emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alamula Obuganda. Wokota aye empologoma, wokota aye Ssaabalongo. Atulaba obutereevu ku mikutu gya CBS egy'okumutimbagano. Nkwaniriza nnyo munnaffe, nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo. Weebala obuweereza bwe weetuusaako ate ne bw'otuusa olwa gavumenti yaffe ate n'ensi yaffe Buganda. Nze Kamulegeya Kireewo Kiwanuka mu nteekateeka eno y'olwaleero. Ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno 2023, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II anaaweza emyaka 30 beddu ng'atudde ku Namulondo alamula Obuganda. Mu mbeera efaanana bw'etyo nno, bingi bikoleddwa mu myaka gino 3 Kabaka ng'ali ku Namulondo. Tuzze n'emboozi ez'enjawulo ezikwatagana n'emyaka 3 egya Ssaabasajja ng'ali ku Namulondo. Olwaleero tuli ne mukama wange gwe ngenda okusaba akweyanjulira ate akubuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso. Abalungi abatugoberera, nange kaneegatte ku mukoddomi wange Kamulegeya ono mukoddomi wange mazima kubanga yampa omukyala era kale negatta ne Kamulegeya n'Obuganda bwonna gye buli, n'abaagaliza Obuganda ebirungi. Ntuuse nange okuyozaayoza Ssaabasajja kituufu nnyo n'okuyozaayoza Obuganda ddala nga twetegekera okuweza emyaka 30 bukya Ssaabasajja Kabaka alinnya ku Namulondo y'abajjajjaabe. Tweyanze nnyo Irene, tweyanze genze Kirwanasozi era nga bw'ogambye weeyanjulira abantu. Ono nno ye Kirwanasozi mukoddomi wange ate muweereza munnaffe wano ku rediyo ya Kabaka Kyabasa. Omumanyi bulungi nti mu puroguramu eri Ensulo ya Buganda n'Entanda ya Buganda be bamu ku batutembeeta okutulungamya n'okutuyigiriza. Ate naffe abali eno mijije gya wansi tubayigiddeko bingi. Bassebo mwebale kutulungamya mu Luganda ne mu ntambuza y'emirimu naddala egy'obuweereza buno. Olwaleero twagala tulabe muko Ssaabasajja ayitibwa Muzzangoma. Muzzangoma ndowooza kyava olw'ebbanga gye twamala ng'Obwakabaka buggiddwawo oba nga bulinnyiddwako naye ne butava ku mitima gy'Abaganda. Naye ng'ensonga enkulu eriwo nti Ssaabasajja ayogerwako era amanyiddwa nti kye kitikkiro ky'obuwangwa bwaffe wano mu Buganda. Abaffe emyaka 3 n'obuwangwa bwa Buganda gitambudde gitya? Abaganda tugambe beenyumirizza batya mu myaka 3 n'ebyobuwangwa byabwe nga Ssaabasajja ali ku Namulondo? Abalungi abatulaba naye mukoddomi wange, kibuuzo ekyo kigazi nnyo naye nga sinaba kukiddamu. Ndaba nga kigwanira okusooka okuba ekifaananyi ekigazi ekyekigambo obuwangwa. Obuwangwa z'embeera z'abantu mu bulamu. Embeera z'abantu, ebintu ebibaawula ku bantu abalala, omuli olulimi lwabwe, omuli enneeyisa yaabwe, obukulembeze, emirimu gye bakola, enkolagana gye bakolaganamu wakati w'omuntu ku muntu, Omuganda n'Omuganda, enkolagana yaabwe n'omutonzi waabwe, emikolo egy'essanyu n'egy'ennaku. Ebyo byonna bw'obigatta awamu, engunjula y'abaana, ebyo byonna bw'obigatta awamu bye bikola obuwangwa. Era bw'okitunuulira ng'oyongedde okukigaziya nti obuwangwa bwe bulaga omuntu kyali
obuwangwa bwe bukufuga okweyisa nga bwe weeyisa bw'oteekeddwa okweyisa ne bukutangira obuteeyisa nga bw'otateekeddwa kweyisa okutwalira awamu obuwangwa kintu kigazi naye nga bwogambye nti obuwangwa mu myaka 30 myaka 3 Kabaka ng'ali ku Namulondo embeera z'abantu enneeyisa yaabwe eyongedde okukyuka ennyo okutandikira ddala ku kutikkira Kabaka naliwo nnyo era olunaku olwo ndujjukira ng'olwabaddewo olunaku lw'eggulo nali ntutte baana bange nabo beetabe ku mukolo ogwo abaana be nali nsomesa essomero baali baliyita Central Academy lyavawo ne lidda ewalala lyali awo mu Kisenyi kakati kyenzijukira ennyo ku lunaku olwo nti abantu bava okumpi n'ewala abantu ab'amawanga ag'enjawulo baaliyo eNaggalabi Buddo zaali 31 Julayi 1993 eddiini ez'enjawulo zaaliyo bonna baaliwo era we nakakasiza nti Kabaka agatta abantu nga bwe wagambye nti Kabaka mugatta kale okutandika okwogera emyaka gino 3 n'obwaka Kabaka gy'amaze ku Namulondo bw'otandikira ddala ku kumutikkira kubanga kyabuwangwa era abakulu bangi abakulu b'ebika bangi abataka bangi bannaddiini bangi abakola emikolo Kabaka ng'atikkirwa egy'obuwangwa era singa okwogera kwa leero kubadde kwesigamye ku matikkira kika ki ekikola ki mutaka ki yakola ki twali kirambuludde okusingawo naye ndowooza era tugenda kukoonako katono kubanga byebyobuwangwa era ndowooza emikolo egyo gyatandikira ku kulwana lutalo olw'ebirumbirumbi Kabaka lwe yalwana n'omutaka Semanobe akuuma olusozi Buddo waliwo abagamba nti omulangira n'alwana olutalo naye tiyali mulangira kubanga yali Kabaka olw'ensonga nti yali yabikka dda akabugo ku njole ya kitaawe ekitiibwa eky'obwakabaka akifunirawo amangu ddala nga yakabikka akabugo guno guba mukolo gwa bino kunyongereza n'okukkaliza kyekigambo ekituufu okumukkaliza ku Bwakabaka naye nga omukolo ogumufuula Kabaka yali yagukola dda era ono ye Kabaka mu byafaayo ebijjukirwa eyabikka akabugo emirundi 2 ate ekyo kyajja kitya okunoonyereza nze kwenkoze sinnazuulayo mulangira abikka akabugo mirundi 2 okugyawo Kabaka Mutebi kitawe bw'akiisa omukono mu 69 n'abikka akabugo yakabikkira Bungereza olwo yafuuka Kabaka yafuuka Kabaka ng'ali mu Bungereza era ekyamufuula Kabaka gwe mukolo ogw'okubikka akabugo gwe yakolerayo obulombolombo akabugo engeri gye kabikkibwamu engeri gye kafunibwamu ani akatwala singa kibadde nga ekinyusi kya leero nakyo nalikinyonnyodde tujja kukinyonnyola olulala kakati mu 71 ng'enjole ya Ssekabaka Muteesa ekomezeddwawo era Kabaka yabikka akabugo wano n'akabikka akabugo e Buganda nga kiringa ekikakisa nti abataalaba ng'abikka akabugo abanyumizibwa obunyumizibwa oba abaabireko kati mwerabireko n'olwekyo ye Kabaka okubikka akabugo emirundi 2 n'olwekyo tosobola kwogera nti mulangira okuzzaawo Bwakabaka oba buwangwa n'otatandikira kukubikka akabugo ate kimanye nti Kabaka yeetaba mu kuzzaawo Obwakabaka bwali bumaze emyaka 27 nga tibuliiwo ate Obwakabaka balwanira bulwanire ddala kyova olaba nga yeetaba mu kubuzzaawo ate era n'okulwana luli olutalo olw'ebirumbirumbi Obwakabaka tebabuliira ku mukeeka kale nno okuva Kabaka lwe yatikkirwa akoze ebintu bingi nnyo ebiraga
nga bwawagira n'okutumbula obuwangwa bw'Abaganda. Era nga bwangambye nti awe tugenda okwetooloolera. Mbuuza ekibuuzo. Kaakati abantu bangi balina ky'oyinza okugamba nti okuwubisibwa. Abamu nga bw'otugambye nti ku lunaku lwennyini Ssaabasajja lwalinnya ku Namulondo waliwo abataka abakulu ab'ebika ebyenjawulo abavunaanyizibwa ku mulimu ki ate ne bannaddiini. Omuntu yandibuuzizza munnaddiini anona ki ku mukolo ogulowoozebwa okuba nti sigwa ddiini. Kyabuwangwa ki ate era nno ojja kulaba nti tiyalina ddiini emu eyakola omukolo ku Kabaka Mutebi ng'atikkirwa. Bishop Ddungu yaliwo yakiikirira Abakatoliki. Bishop Nakyama yakiikirira Abathodokisi. Waliwo Father Nasrasi Oyisaabirye naye yakiikirira Abathodokisi. Namirembe yakiikirirwa. Kibuli yakiikirirwa. N'olwekyo Kabaka w'abantu bonna okudda mu kibuuzo kyo. Kabaka wabeera w'abantu bonna kiba kitegeeza nti oba oli wa ddiini ki oba oli wa ggwanga ki naye kikulu bw'oba obusaamu Kabaka n'obwakabaka ekitiibwa abeera Kabaka wo. Nti ate bwe tutambula n'omulembe omulembe titusobola gamba nti tujja kusigala mu mulembe omukadde. Bwe wabeerawo ebipya tubiyingiza ne bijja mu buwangwa bwaffe kubanga tiwabeera kontana kubanga era mu kulaba nti eddiini empya oba eddiini zino empya zakiikirirwa nga Kabaka bamwambaza empeta. Naye ate naffe tulina empeta eŋŋanda. Empeta eyo bw'otunuulira ekigendererwa kyayo ffe yaffe tuliyita egotto. Kakati empeta eyo yeegatta Kabaka mu bufumbo n'Abaganda. Kakati ekintu ekyo tolaba we kikontanira na kusinza Katonda okw'ensangi zino. Era olaba nti Kabaka tumuyita bbaffe. Bwe tumuyita bbaffe kiba kitegeeza nti tuli bawulize gy'ali ffenna awatali kusosola. Kyova olaba nga eddiini n'obuwangwa bitambulira wamu. Naye wambuuzizza nti omulembe guno gutambudde gutya? Enkwatagana era olaba okugeza buli mwaka ate omulembe guno bwe tubeera n'omukolo ogw'amatikkira wabeerawo eddiini ez'enjawulo ezikulembera mu kusaba. Nti omwaka guno bw'eba ddiini eno ate ogujja ejja kubeera eri nagujja ebeera eri. Kitegeeza nti Kabaka w'abantu bonna ate nga tewaliwo kukontana n'akamu. Kaakano muko omuntu atulaba yandiyagadde okumanya bya buwangwa ki ng'ambe ebyenno n'ennyo omuntu mu myaka 27 ebyalinga ebisere bye naye nga kaakati mu myaka gino 3 bitumbuse. Webali nnyo. Kaakati ekisookera ddala emyaka 27 bw'ogitunuulira olaba mingi. Kubanga okuva 66 okutuuka 93 era abantu bangi baali balowooza n'okulowooza nti engeri obwakabaka gye bwavaawo ng'abaaliwo ebiseera bwe byaviirawo baali basajja bakadde bangi baali bafudde. N'olwekyo abavubuka kyali kirowoozebwa nti baali tebasobola kwettanira bwakabaka. Naye ekintu kye bayita musaayi nze nkyewuunya. Kintu ekikuli mu musaayi nti obwakabaka bwe bwakomawo abavubuka ffe twawuliranga buli nze Kabaka agenda okudda nalina emyaka nga 35 naye nawuliranga jjajjange yayogeranga naye ekikuto jjajjange simwogeddeko bubi teekera Nalubega Nalwanga Kyankoka eyo yagambanga nti ekikuto obudde kiri buta. Nze nali sirabanga Kabaka naye buli kaseera jjajja bwe yakyogeranga nga kinyingira era kyalemawo n'okuvaamu olw'ensonga nti kiri mu musaayi.
kale abavubuka nga mmwe okulaba nga mwettanira obwakabaka ekintu kye mutaalabako okujjako okunyumizibwa bajjajjammwe ne bakadde bammwe olaba nga kikulu nnyo. Tusobola okugamba nti oba oliawo Ssaabasajja kwe yasiimira omulembe guno aguyite ogw'abavubuka. Omulembe guno mu 2022 kabaka omulembe guno yagubawa abavubuka n'agubawa mu gutambuza ate era kirabika mugutambuza bulungi kubanga waliwo ebintu era ebyobuwangwa bingi bye mwenyigiddemu ne mukola kakati mu kubituukiriza ne mubeera mu luwenda luli lwe yabatemera ate ono nga si ye kabaka asoose okuwa abavubuka omulembe jjajjaawe Mwanga owokubiri naye yaguwaako abavubuka omulembe gwe yaguwa abavubuka era yabayitanga n'abaana be era mu lubiri olwo mwalimu abavubuka abataka wansi wa 600 kubanga yali abawa omulembe ate era yalengerera wala kubanga abavubuka bw'obawa okukola ekintu bwe bakyagala bakikola n'omutima gumu wabula baba basaana ate kulungamya kuba bayinza ate okuyitawo. Ndowooza era babadde balungamiziddwa bulungi okusinziira ku bakulembeze bazze atuwa baminisitaazi ab'enjawulo omulembe guno batambudde bulungi bazze babalungamya naye wadde waliwo ate empulunguse tezibulamu waliwo abavubuka abatugamba nti mwe abasajja abakulu muve mu mulembe gwaffe muyina okugubaamu kubanga ate mutuyamba kubanga emiti emito kigikola kibira kigumize wabaamu gino ne mubaamu gino giggumize gikola. Kale omulembe guno obuwangwa bw'Abaganda butumbuse nnyo. Kabaka ataddewo ebitongole bingi ebiruubirira okulungamya obuwangwa bw'Abaganda. Waliwo ministry namba ekola ku embiri amasiro olulimi Oluganda obuwangwa n'ennono. Kati ministry ye erungamizza abantu erungamya nze ndaba bwerungamya kubanga n'ekibiina ky'olulimi Oluganda kiri wansi wa ministry. Kati basomesa abantu enneeyisa entuufu nga bayita ku mikutu egy'enjawulo ku TV ku radio mu bibiina by'abalungamya ate bwe batuuse ku balungamya nekiyitirira kubanga bataddewo enkola ennungamu egobererwa nti buli mwaka babalungamya ebiteekwa okutwalibwa ku buko olulimi oluteekwa okwogerwa ku buko ebitateekwa kukolebwa ebirina okukolebwa gamba olaba nga bawumbiddwa obuwangwa bwaffe buleme kusaanawo kubanga omuntu atalina buwangwa tiyesigika. Era okusinziira ku nnyinyonyola gye watuwadde mu kusooka nti obuwangwa yennambika y'entambula y'obulamu bwaffe. Kitegeeza bw'oleka ekiteekeddwa okukulambika obeera bali nnyo obw'obulamu bwo wennyini oba ovudde mu bulamu bwo gwe wennyini so nga ate mw'oteekeddwa okutambulira. Kakati era nga situnaba kuva ku nsonga eno eya ministry nga era tusira tulitadde nnyo ku boogezi b'oku mikolo. Luli aboogezi b'oku mikolo baakolanga ebintu ebiweebuula obuwangwa ate oluusi kiyinza okuba nga tibaakigendereranga naye nga bakikola olunaku lwaliwo kye muyita esappe ne babalungamya nti kino tikikolwa kino tikitwala okubuko bwe kiti ate era n'okulungamya abantu nti balina okuwasa era bawasa batya musajja awasa mukazi omukazi afumbirwa musajja era omukazi gw'owasa si gw'omwewa olina okugenda bw'ogenda mu bazadde be balina ebbaluwa gye bakuwa era ebbaluwa eyo ogijja wano Mmengo so sigamba nti nze nga bwe mufunye ate banankola. Oyogedde ku nsonga y'obufumbo y'okuwasa. Mu butuufu tusobola okugamba nti emyaka gino 3 erungamiziddwa bulungi kubanga kakati gye buvuddeko minisita yatongoza olukiiko olw'okubudaabuda n'okusomesa n'okubangula abaagala okuyingira obufumbo n'ababulimu okutereeza emitendera gy'obufumbo bwennyini omuli n'okuzaala n'okukuza abaana mu buwangwa bwaffe ng'Abaganda. Ate era nali mbuuza ku
ssentebe wa Buganda Youth Council yasooka kyeyo n'ekiti kya mwogo nali mubuuza Buganda Youth Council eno ki ekyagiteekesaawo nanga nti ebyagiteekesaawo bingi okukumakuma abavubuka okubasomesa ebyobufuzi obukulembeze naga naye n'ekisingira ddala obukulu okwagazisa abavubuka okuwasa n'okufumbirwa kubanga famire oba amaka ly'essomero erisooka omutendekerwa abantu kati abantu bwe batajjumbira kuwasa na kufumbirwa kitegeeza essomero eryo liba lifudde terina weegenda terina wejja kuyimirira nolwekyo era olaba nti kabaka yalengerera wala n'ateekawo nkola efaanana bwetyo nti essomero lino libeerewo ligunjule abantu mu buwangwa bwabwe mu nnono mu byafaayo n'ebifaanana bwebyo obuwangwa obulala bwe ndyogeddeko twagambye nti eddiini n'obuwangwa bwaffe tebikontana kubanga mu butuufu ndowooza byonna byasookanga kwekkennenyezebwa okugeza waliwo ebigobererwa mu bufumbo mu kufiirwa mu kwabya ennyimbe mu kukola n'ebintu ebirala byonna ndowooza buli kintu ekikolebwa mu Uganda kirina emitendera gyakyo newankubadde gisobola okuba nga si miwandiike wantu wonna naye ng'abantu babimanyi oluusi abatabikola baba tebaagadde bwagazi oba babaganye buganyi oba okubizizikako obuwakatirwa era bw'ogamba nti obuwangwa n'eddiini nze kyendaba mu ndaba eyange n'okunoonyereza kwenkoze enjawulo eri mu buwangwa bwaffe Abaganda n'eddiini ezajja obuzi ndowooza eddiini zaatuleetera ekintu kimu kye tutaalina eddiini zino empya zaatuleetera kutunnyonnyola nti bw'ofa olaga wano oluvannyuma lw'okufa waliwo okubonerezebwa oba okuweebwa empeera kyekyo yenjawulo gye kyaleeta kubanga obuwangwa bwaffe butugaana okutta ng'eddiini bwe zigaana okutta butugaana okwenda ng'eddiini bwekola butugaana okukola ekintu naffe kye tuyagala batukolere oba batukoleko nolwekyo enjawulo eri emu nti bali bwe bajja bagamba nti bwe weeyisa obulungi ku nsi ogenda mu ggulu weeyisa obubi ogenda mu muliro naye ng'ebisigadde era bannange abagenze abatwaliziddwa omuyaga gw'eddiini nga timumaze kugyetegereza bulungi ndowooza mukagwa kuga n'osanga omuntu nti nze Kirwana Ssozi naye okuva lwe nafuuka omukatoliki n'erya Kirwana Ssozi mbivuddeko nze Joseph Fred tekikola makulu ne bw'oŋŋamba nti Kirwana Ssozi nja kubuulira Kirwana yaani nti jjajjange Yowaana Kirwana Ssozi naye jjajjange bagalamidde Mawokota nsobola okubinnyonnyola obulungi ne bw'oga nti nze sigenda kwabya nnyimbe sigenda nakwenda mu nkiiko za kika n'amannya abaana nga baggyeko ndowooza oba okagudde nolwekyo obwakabaka mu myaka 30 bukoze kikulu nnyo okutuluŋŋamya buvumiridde ebintu ebitali bya nnono ebize buvumiridde ebintu ng'ebisiyaga buvumiridde okwabizaawo ennyimbe ne bulaga n'obukulu bw'okwabya ennyimbe nga wayisa akaseera kabaka akubiriza abantu okuwandiika ebitabo batereke ebyafaayo batereke ennono buli kimu abantu babisome atadde ebitongole ebitali bimu okwongera okuggumiza n'okusomesa obuwangwa kubanga omuntu atali obuwangwa bwe bulina kye tulina okukola mu bimpimpi kye tulina okukola buwangwa bwe bukitugamba ne kye tutalina kukola buwangwa bukitugamba kaka n'olwekyo omuntu atalina buwangwa oba omuntu anayiza obuwangwa bw'atamanyiiko mayitire abeera nga kitengejja era obwakabaka waliwo awo omuze ogwali gutandisaawo okujja okwabizaawo ennyimbe oba omwana omuwala okusikira kitaawe obwakabaka buvuddeyo emirundi si gumu si ebiri ne buvumirira ebintu ebifaanayo bityo n'okulaga ekirina okukolebwa Nyongera okukwaniriza n'okwebaza gwe atulaba obutereevu ku mikutu gyaffe egya CBS ey'oku mutimbagano tuweebale nnyo okutugoberera bulijjo ensonga gye tuliko olwaleero nsonga y'emyaka 30 nga Ssaabasajja alinnye ku Namulondo
alamula Obuganda. Tuli ne mukoddomi wange Kirwana Ssozi atunnyonnyola engeri obuwangwa oba ebyobuwangwa byaffe mu Buganda gye bitumbuseemu mu myaka gino 30. Naye ekisinga obukulu mu byonna yennyinnyonnyola gye yatuwadde mu kusooka nti ebyobuwangwa bwe bulambikiro bwaffe. N'olwekyo twongere okwagala ebyobuwangwa byaffe, oba oliawo bingi tujja kubituukako. Muko, nga tumaliriza ku nsonga eno, ebyobuwangwa bino bitunuulirwa mu ngeri era ez'enjawulo. Ng'oggyeko eddiini, waliwo abantu mu ffe Abaganda nga si bya ddiini, naye ng'olaba ali mu mbeera za Buganda, za Bwakabaka, naye nga alinga awakanya lwaki omuntu yandiwakanyizza ekintu ekibadde kikkiririzibwamu abantu abangi. Nze mbuyita bujega kubanga abantu abamu bafuuka bakawakuzi gutogerako awakula eŋŋombo ku bugenyi. Ayinza okubeera nga yatambulako n'agenda mu bifo ebyenjawulo oba n'agenda e Bulaaya n'akomawo ne yeerowooza nti wa kitalo nnyo, n'alowooza nti okwogera Oluganda nga totabiseemu Luzungu ojja kubeera ng'otwalibwa wansi, oba omwana wo okumutuuma erinnya ery'ekika nga kijja kumulabisa bubi, oba okwabya olumbe bya kijega. Tulina okumanya gye twava, kubanga kyoli olwaleero waliwo yakutomera omusingi kw'oyimiridde. Kakati yakutemera omusingi kw'oyimiridde ye jjajjaawo. Kati waliwo n'obowulira bagamba nti nze ngenda kwokya muzimu gwa taata. Naye ayokya omuzimu gwa taata gwa kitaawe ate akyogerera ku kibanja kitaawe kyeyamuwa. Nagamba nti nze saagala bintu bya mizimu. Ne bwe batuuka okugabana ebintu kitaawe byalese ate naye agabana naye ate nga bya muzimu. N'olwekyo nze ndowooza nti okutambula n'omulembe, okutegeera n'egyova n'egyowooli n'egyolaga, olina kudda ku nnono. Sigamba era saagala munkwate bubi, sigamba nti enkyukakyuka ezizze tuleme kuzigenderako kubanga emyaka 10 egyayita tiwali gaalubindi zino zenyambadde era bwe ngamba nti tugende na mulembe oba tusuule bizze. Njagala nnyo obuwangwa nesigamba nti tubeere kwekyo nga tetuseeseetuka nyambale lubugo olwaleero neme kuweerera mwana kubanga edda tewalingawo kusoma, neme kugemesa mwana nti kubanga byabazungu bwabeerawo ekirungi kye tusobola okukoppa mu bazungu tukikoppe tusobole ate okutambula n'omulembe naye nga titwerabidde gye twava. Muko tuwa akagambo akasembayo tusibula era basabole banyabo baagaliza amatikkira ga mulundi 30 amalungi era olunaku bwe lutuukanga tugoberere enteekateeka ezinaatubuulirwa ezinaatuluŋŋamya tutambule n'obuwangwa bwaffe ate nga tikitugaana kubeerako ebipya bye tufunye tugende nabyo tusobole okukulaakulanya eggwanga. Tweyanziza nnyo tweyanzeege yoyo mukoddomi wange Ssozi Kirwana abadde atubuulira ku buwangwa engeri gye bukuzeemu n'okutumbulwamu mu myaka gino 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ali ku Namulondo atulamula. N'olwekyo tukweyanziza nnyo, weebale nnyo weebalire ddala okutugoberera okuva gye twatandikidde. Tugenda kutuusako emboozi endala nnyingi ezikwata ku myaka 30 nga Ssaabasajja ali ku Namulondo. Nze Kamulegeya Kireewo Kiwonuka nkwagaliza ekiseera ekirungi, ayi Katonda kuuma Ssaabasajja. Giweze emyaka 30 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alamula Obuganda. Wokota ayi Empologoma, wokota ayi Ssaabalongo.